Grow Effect Vocational School lyerimu ku masomero g'ebyemikono mu kibuga Masaka. Lino nga lyalimu abayizi 15 lyatandikawo n'ekigendererwa eky'okuyambako abayizi okusoma nga balina bye balabirako era nga mugamu ku masomo ge basuubira nti balisimbako essira mwe muli n'ageetaagisa okweyambisa amasannyalaze. Naye tulemeseddwa olw'ensonga y'amasannyalaze ng'ate we tuli mu site kumpi nnyo n'ekibuga kumpi nnyo n'ekkuba amasannyalaze gagenda Mutukula genda Tanzania sa gavumenti eveeyo. Kalitandika oyinza okugamba ekirooto kiremye okutuukirira olw'ebbula ly'amasannyalaze mu kitundu. We twogerera bino nga lyaggalawo dda era tusanze lyanikiddwamu ebijanjaalo. Twali tuteddemu ddole nga bagira basiba ku nviiri nga tulinda amasannyalaze naye erabika nti no pulojekiti egaanye olw'amasannyalaze byonna ebyenviiri ne bifa kubanga road dryers zeetaaga amasannyalaze waliwo ebyalaani byetaagisa amasannyalaze pulojekiti neekomaawo saba gavumenti etuyambe. Waliwo abatubuulidde nti essomero lino lyali lijja kubayamba okusobola okufuna obukugu obw'enjawulo olw'ebbula ly'amasomero mu kitundu kyabwe wabula tekyasoboka. Tulinamu essomero ddala liyinza kuyamba baana baffe abasobodde okuba nga bayingira mu byemikono. Essomero tubadde tusuubira okuba nti ligenda okuyamba abaana mu kitundu be tulina abayinza okuba nga bali waggulu w'100. Abaana abasoma nga beetaaga ekitangaala. Twalina emirimu kati ng'amazzi twali tetusobola gakuba nga tetulina masannyalaze. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino gavumenti ebakotoggedde nnyo kubanga olw'ebbula ly'amasannyalaze mpaawo nkulaakulana egenda mu maaso. Gavumenti tugikubidde omulanga ebbanga eriwera naye tuyisiddwako nnyo amaaso situmanyi kiki twalya ffe tubadde twagala nnyo bannange naffe mutulowoozeko ng'abalala kubanga olw'ensonga ffe situlina naffe bibi nti oba ffe twattayeezo. Obutaba n'amasannyalaze bitukosezza nnyo bituzizza nnyo emabega tetulina nkulaakulana yonna. Waliwo n'emiti gy'amasannyalaze gitulabye giyita mu kitundu kino wabula tukitegedde nti gayisibwamu nga gagenda Tanzania. Naye nange tulina ngeri gye tusobola kuba nga tufuna ku masannyalaze ago naye nga tefe bannannyini bibanja. Abakuno balojja obumenyi bw'amateeka obukula buli lukya olw'abavubuka okubulwako ekibakuuma nga baliko kye bakola. Era kijambiya tuyisa bubi nnyo nnyo. Wano mu Kasaali abantu bafiira ddala abantu abawera ddala abantu nga 5. Tulina obubbi obutemu ebikolwa eby'ekijambiya byatukosa nnyo olw'okubeera n'enzikiza ennyingi. Abalimi nabo si basanyufu olw'okuba nti ebirime byabwe naddala tebayinza kubyongerako mutindo. Ng'ebyuma eby'emmwanyi tuli balimi naye abantu abasinga obungi munnange balemeseddwa ebyuma byabwe okubiggulwawo bw'amasannyalaze. Avunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze mu bbendobendo ly'e Masaka wansi wa minisitule y'ebyamasannyalaze Joseph Kalungi agumiza abatuuze mu kitundu kino ng'omukisa bwe gukyaliwo kyokka obuzibu n'abuteeka ku gavumenti okugatta ebitongole. Kateeka weeri eya minisitule ya energy okulaba nti abantu b'e Kasaali bafuna amasannyalaze. Obuzibu obwajjamu kwe kugatta ebitongole nti ekitongole ekya REA kyekyali kivunaanyizibwa butereevu ku nteekateeka eyo kati ne kigattibwa ne minisitule ey'amasannyalaze era nawandiikira ne minisita ku bitundu ebyo byali gazeted. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.